inspiration, and the best broadcasting around town. KKTV, the global experience, the might, the power, and all you need with KKTV. We are your broadcasting experience. You are watching KKTV. NUP is our party. NUP is our party. Yes, muliwa basebo ne banyabo. Mwebe ninze mbandiza mutandise okugirira mpola nga bulijjo omuyufu David Sekandi mumpulira bulungi. Bw'oba mpulira bulungi gamba nti nkuwulira, then tandikira. Bw'oba mpulira gamba nti comment no clear. Yes ya Senyongo gamba kimuganda wange. NUP is our party. Yes, buli oli joli yita munno tutandikirawo. Bw'oba mpulira mulungi gamba yes sir, yes rasta. Gamba bugamiti yes rasta. Yes princess wa babi nkwaniriza. Yahaya Senyonga nkwaniriza. Yes chengendo kuwa Sempala Samuel nkwaniriza. Kiria Chakabinyo Kantuntu John nkwaniriza. Muli mutia basema banyabo lwalero. Kiria Paulo iso wa nkwaniriza. Evelyn Naguja mwanyina sei mwala wa nkwaniriza. Semang Michael nkwaniza mwebale kujja basema ne manyabo lwalero nga bulijjo amanya doboso omyofu David Sekandi enaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omunana mwaka 2021 obudde butambudde essaawa ziri 11:04 ezakawungezo nako lwalero. Mugamba ki? Mujebali mwebale kola mwebale kuma baana bammwe. Teri kintu kirungi kinyuma nga kwekuumira mwanawo nayo kwekuuma. Basema ne banyabo mujjukire tukyali mu buwambe tibuhaburu ayo Kaguta Museveni yatuwambako obuwanguzi waffe, omwana waffe, mutabani waffe, muganda waffe. Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akalulu kafenga naku z'omwezi 14 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2021 temuwakana twangula n'ebitundu 54 n'obutundu 19 ku buli 100 kati n'olwekyo ye mukulembeze omulondo bwe Uganda. Jalo bobuza ko temwasibye mutya. Mwebale kola, mwebale kwekuuma, mwebale kukuuma baana bammwe. Njagala okusooka okusaasira abantu mwenna Brenda na Kato nkwaniriza. Pretty nkwaniriza n'abantu abala bangi nnyo. Njala soko okusasira abantu mwenna abalina ebizibu ebyenjawulo, abalwaziza, abali ku bitanda, mwenna ng'olina ekizibu ekyenjawulo. Njagala n'okusanyuka ne kusanyukirako mwenna abantu mwenna kasitoba nga gwafunye ekirungi. Oba abadde oyagala ofunye mukyala n'omufuna, oba abadde mukyala ng'oyagala musajja n'omufuna. Naye mbakubiriza ekintu kimu nti tweyagale. Teri kintu kirungi nga kweyagala. Kyekisinga mu bulamu kambule basebo ne banyabo. Kyekisinga mu bulamu ningenda kwogera ku bintu bingi nnyo basebo ne banyabo. Muganda waffe Fred Kajubirumbuye akyaliyo mu kkomera. Ne bani abamusibyeyo ffe tumusibyeyo kubanga sente tezinnawera. Naye njagala okubebaza ne sekwebaza yenna musonze sente. Ekyamazima musonze sente basebo ne banyabo. Musonze sente. Essaawa zino wenjogerera tubuzayo omutwalo gumu 9. Muli bakabi nnyo. Banna Uganda muli bakabi wona wosinzira muli bakabi nnyo. Mwebalire ddala. Ffe tukyasibye muganda waffe mukabula muliro. Ffe tukyamutadde mu mannyo g'empisi. Tubuzaayo omutwalo gumu 9. Twongere okusonda. Tusonde. Sente zigweyo. Ekyo nakyo tukimale. Mpozi no batangaza mwaka tono basebo ne banyabo nga sinagenda wala. Kuba bonna yogera ebingi ate ebintu ebingi kubyerabira. Bino ngenda batangaza butangaza katono nnyo. Kubanga baganda bange ebintu ebisinga babyogedde dda. Kati nze bajjukiza nze sente zibulayo n'okumanya enteekateeka eri etya. Mujjukire ettaka tulinayo baloya babiri Nkunyingi Muwada ne Wameri bali abantu babiri. Kakati abantu abo abantu abo bannayuganda mwalina okubasasulira sente ez'okusula, ez'okulya, ez'okutambula n'ez'obbabezaawo. Mujjukire balina okugula tiketi ezibatwala, balina okusula mu hotel erisi waabwe, balina okulya. Naye ekyatuyambako nti NUP engeri gyeri yakabi tulina ba team leaders
ezo zo batimu leader bazikolako kumpitina mu mtwalo dola mtwalo nga mulambo ba dola nkasambo bwezi tu send we watyo kanana bakakola kako ne bakakunganya nga baloya bafa babiri omuli nkunyinji muwada ne wame nga balina okukola ki okugenda otegedde balina okulya balina okwebaka balina okusula balina okutambula otegedde kubanga tebasula kumpi ne wali ki ne wali musibe waffe ne wali teacher mukitegedde kati embera mulina ogimanya naye zino emitwalo 7,1000 ziri zokka emitwalo 7,1000 zo ziri zokka teziri kuziri ziri zo batimu leader bafe ab'ebitundu ebyenjawulo ab'e Canada ab'Amerika ab'e Turkey UAE n'ebitundu byonna byonna ebisigadde batimu leader bonna bagenda basondoza ssente ezo ekyo ne bamalanga bakikoze bakimaze mutegedde basebo ne banyabo kakati muganda waffe tukyamusibyeyo omusende zibulayo tubuza mutwalo gumukenda tugusonde bwetumala gusonda ekyo nakyo kigwe tugende ku kirala basebo ne banyabo nga buli jonja robaniza mu ne lwalero enaku z'omwezi 11 omwezi ogwa 11 ogw'omunana omwaka 2021 basebo ne banyabo ffe tukyesibye musibe tulina okuwanguya kyonna kisindike ku namba zino wamanga Brenda Nakato bwoba osobola nteekera namba awo omulongo Brenda Nakato bwoba osobola nteekera namba awo ez'okusindikako ssente nteekera namba awo wansi 0788 31 9 zintere wansi awo 0755 31 zintere wansao basema ne banyabo mwangwe kubaka mbabuli basema ne banyabo bampuliza akadde kano bwe tuluwawo ne government erina byekola wansonga government bakola endagaano ne Turkey eyokuwanyisiganya abasibe n'endagaano nekoma mu kkubo kati endagaano eyo bagikolako ne bajanguya muganda waffe butaweerwa bayinza omututuwalako nga tukyali mu byokusaaga kakati tuno kikola ngo budde bukyali okusonda sente zisigaddeyo esente tuziweeyo ekyo nakyo kitukimale omwana waffe tumugjeyo atuwe ekigula lujingo budde bukyali kubanga kambabule basebo ne banyabo mwe mukimanyi nti muyinza okusanga ng'ekyakwasiza lumbuye oba ekyakwasa lumbuye lyajja tubuulira kyekyatutte Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ewa Museveni era lwaki Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yagenze Germany kubanga mujjukire Ssaabasajja Kabaka wa Buganda alina obutuuze e Bungereza mumpuliriza alina obutuuze e Bungereza era Ssaabasajja Kabaka wa Buganda alina abakungu e Germany lwaki we yabadde yayanirizibbwa ambasada we Uganda e Germany ebyo ne benalumbu yandibadde abitubuulira abituwa basebo ne banyabo katulina okuwanguya nga obudde bukyali okusoloza omutwalo gumu akende zisigaddeyo nkakasa jo muganda wange mu miransanafu yabagulidde sente zemugenze musondawo zemugenze musonzeewo ab'Amerika yabagambye ab'e UK ab'e Uganda abali bwebitundu byonna yagenze abikola ki tubuzaayo omutwalo gumu mukenda ku mitwalo 7,1000 tubuzaayo omutwalo gumu mukenda banne musonze tubuzaayo omutwalo gumu mukenda 19,000 ze tubuzaayo omutwalo gumu mukenda singa lumbu yabaddewo yantubuulidde buli kimu otubidde yantugambye nti banne basebo ne banyabo kiriwo ekitebo ekiti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda agenda wakati bwabulwa era ng'enkeera tumulabayo omusajja mbadde mumanyi bulungi nnyo tatutuwa amawulire makyamu atubuulira amawulire agajja ku kinyusi kwe nnyini kati otulina mubeereramu okusobola okufuna nga tufuna information eyo tulina mubeereramu tubuzaayo omutwalo gumu kenda basebo ne banyabo omutwalo gumu akenda mbadde njagala tugende kubanga njagala bajjukiza ne kigavumenti ekyatibwa bulwa tebatudde mumuli kuki ne gavumenti yatibwa bulwa tetudde Uganda nizimusobola okukikola bannayuganda musobola okukikola nga bwe mukikoze era bwe mujja okukikola nga bwe mubadde muludde nga mukikola era mwe mugenda okukikola mumpemu akadakika kamu katono nnyo dakiika emu basebo ne banyabo munsonyiwa nkomyewo mbadde mpitiddemu enamba ziri zino wamanga
enamba esooka mumpulize bulungi basebo namanya sala mugere mubereewo musobole okufuna information yeno njalo bajukiza enamba zino wamanga mumpulize bulungi basebo namanyabo njala musharinga video eno commenting ku video eno liking a video eno sharing a video eno teko buli muntu yenna ku sentence batusabye ekirala kambajukize sentence batusabye za lawyer wetake si za baloya baffe bana abe Uganda za baloya betake abakola emirimu ejo za baloya abetake abakola emirimu ejo abatuyamba ku mwana afaveyo enamba esooka erizino musanvu 88 asatu musanvu asatu muwemu 9 enamba eyokubiri erizino musanvu 55 asatu musanvu asatu muwemu 9 enamba zino zombi zirimanyaga nakalawa mmere nakalawa mere zirimanyaga nakalawa mmere basebule manyabo tusonde sente tusobole okujja lumbuye akyali mu jera lumbuye akyali mu nkomyo lumbuye abadde atugamba buli kimu bwe tunamulekerera olwajja kuba agenze nabo batudde basebule manyabo nabo batudde nabo balina bye bakola era bakola bukubirire okulaba nga sente ziwera katulina okikola bannayuganda musobola okukikola nga muze mukikola bannayuganda mukikoledde buli muntu yenna nakatukikolere ku lumbuye ye mundu emmenye ebadde esinga mu kintu kino lumbuye ye teacher waffe oli professor tumusondere sente basebo ne banyabo twakasondawo essaawa zino twakasondawo emitwalo 610 kitegeeza wabulayo omutwalo gumu mukenda wabulayo omutwalo gumu mukenda zokka sene wemusoboledde ekinene naate akatono singa lumbuye waali yantubuulidde lwaki tibuhabulwa yakyazizza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era lwaki wanzo mukyaza Ssaabasajja yagenze Germany nenjagala bajjukiza bannayuganda mwenna n'abandaba Ssaabasajja abadde alwanyo nga tagenze Germany Ssaabasajja alina obutuuze mungereza lwaki teyagenze ebungereza gyalina obutuuze gye basobola omujjanjabira abasajja bano babi nnyo bannamuganda mulina kyemutamanyi kambawe kyokulabirako singa mwegendereza nnyo nti singa omuntu bwabawo enkyukakyuka mu nsi kangambe Uganda singa abantu bekolamu ekibinja nga bagala okukola enkyukakyuka ng'enkyukakyuka ya butabanguko nga bagala okukolawo ng'entalo oba kulwanagana oba bintu bya mundu abavubuka babayita babeera bantu bakulu naye bwabaawo enkyukakyuka y'emirembe olwo essaawa ze abavubuka babeera abaana bato oba muntegera kyentegeeza nti mu nkyukakyuka y'emirembe olwo abavubuka tebabeetaaga mu nkyukakyuka y'obutabanguko nga kutta bantu kwekalakasa olwo abavubuka babeetaaga bali twetaaga ddi mu nkyukakyuka y'emirembe bwabanga lumbuye abadde ayagala enkyukakyuka y'emirembe ate njagala okujukiza Uganda bannayuganda mwenna n'abanda akadde kano n'abananda benkya n'abalinda baluli nti Uganda Museveni internet Facebook yagijjako video za lumbuye abamuvunaana babadde bazirabirawa Museveni internet yagijjako Uganda yajjako Facebook manya kakati video ze bavunaana lumbuye babadde bazirabirawa bebereremu sharinga video eno basebera manyo njalo bajukiza twakusondako emitwalo 6 mukenda mu 10 tubuzaayo omutwalo gumu mukenda zokka omutwalo gumu mukenda zokka ze tubuzaayo njagala mu kijanja waze ekintu no mu kijanja waze wama mu janja waze dali mujanja waze ne tibuhabulwa kimulume mujanja waze nensereko kimulume mujanja waze na buli omwachi nake kambabulire lumbu yaonyeza abantu banji nnyo nga mulimu abakungu ba government mulimu ba minister mulimu ba member parliament mulimu abantu ba bulijjo mulimu abakungu ab'omu Uganda abakungu b'omu Buganda sati yabadde lumbuye ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tiyandigeze kumujanjaba ne tumanyi tuyo bagenze kumujanjaba mu Buwambe
Ssaabasajja Kabaka wa Buganda alina abakungu Germany. Lwaki ambassador yamwaniriza? Bye bafukamira amagye mu lukufu. Lwaki Ssaabasajja Kabaka wa Buganda oyo omusajja yamwaniriza? Abakungu tebabaddewo. Era bana abasajja abagenze ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mubamanyi batuufu si ba SFC. Musharinga video eno ku buli muntu yenna. Musharinga video eno. Nga sinagenda wala mumpulize nnyo basebo ne banyabo. Nga sinagenda wala abantu mwenna basebo ne banyabo abawangalira UAE nga muwangalira mu bitundu bino wammanga, ng'owangalira Dubai, ng'obeera Ajumani, ng'obeera Sharjah, ng'obeera Ras Al Khaimah, ng'obeera Abu Dhabi n'ebitundu ebirinanyeewo. UAE chapter yategese kye bayita Soccer Gala ey'okujjukira olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 13 lwe lunaku Mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yafunirako emitawaana Arua, era lwe lunaku People Power lwe yatandika. Simanyi bamujjukira bannayuganda. Lwe lunaku era enkya abaana bano bategese omupiira ogw'okusonderako ssente ez'okugyayo muganda waffe Lumbuye enkya, era bayinza okubeera ku lujjuliro live nga ebikujjuko bino bigenda mu maaso. Kati nkubiriza abantu mwenna ng'owangalira Dubai, owangalira Abu Dhabi, owangalira Ras Al Khaimah, owangalira Ajman, owangalira Sharjah. Omupiira guno gugenda kubeera ku kisaawe kye bayita Etihad Sharjah olunaku lw'enkya. Abantu mwenna mbakowodde abawangalira mu kyombo kya Buwarabu, abawangalira UAE, ng'owangalira Dubai, owangalira Abu Dhabi, owangalira Sharjah, owangalira Jumani, owangalira Ras Al Khaimah. Mwenna abampuliza abasebo ne banyabo n'abanda abakadde kano enkya ebikujjuko UAE chapter byategese ng'ebitegese by'okujjukirako olunaku luno. Lunaku lwe Kawuma driver wa Mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yafa, lwe bamukuba ekyasi ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi gwali mu gwa 8 baali Arua. Kati olunaku luno ffe mu NUP tulukuzanga ekyomuwendo kuba tuwafirwa abantu bangi nnyo. Mukama waffe yawona yali agenda kulufiiramu kugamba n'ebintu bingi nnyo. Olunaku luno tujjulako ebintu bingi nnyo n'abaana baffe bonna abazze bafa tugenda kubajjukira olunaku olw'enkya. Abantu in fact ensi zonna zigenda ddukuza abantu be UAE, abantu be America, abantu be Canada. Naffe Kampala tugenda kubaako tutegeka ebikujjuko oba ku ofisi yaffe za NUP Kamwocha. Naffe tugenda kubaako engeri gye tujja kubategeeza. Naye nga amakulu z'abasebo ne banyabo tukyasonda ssente olwaddemu okusindika ssente ku sinamba zino wammanga 0788 37 39 ya MTN, 0755 37 39. Enamba zino zombi ziri ku mobile money, ziri mu mannya ga Nakalawa Mmere. Enamba zino tubuzayo mutwalo gumukenda zokka. Omutwalo gumukenda mbale njangenda okuvaawo ng'abantu musindise kasente nga tutegere nti akasente kagenda kulabika. Teacher faveyo, professor aveyo, ekintu kikwate muve mbyokusaaga. Bali abasajja bakyatuttira ddala nga tuvudde mbyokusaaga. Kambabulire singa Lumbuye tava mu kkomera mumanyi kigenda okubeerawo. Singa abasajja bano bafuna Lumbuye ate njagala bajjukiza nti abasajja bano bakola endagaano n'ettake nga balina okuwanyisiganya abasibe. Endagaano eyo otegedde naye endagaano eyo tennaggwa. Ekyabuzayo ebbanga lya myezi ng'esatu. Kati senga tuloba emyezi 3 negigwako abasajja bano bayinza okusobola okumaliza endagaano eyo ne bakwata muganda waffe ne bamutuwa. Bwe baba bagenda okukyusa omusibe bwabanga musibe nga gavumenti zigenda omukyusa teetaagisa passport. Otegedde teetaagisa passport. Tijja tumusubwa njagala mu sharinge, commentinga, likinga, sharinga, commentinga, likinga. Tijja tumusubwa. Tusubwa professor waffe byabadde atugamba bituwa amagezi bituwa essuubi. Bituwa amagezi n'essuubi. Basebo ne banyabo mbegayiridde nnyo musonde ssente tujjeyo Lumbuye mu kkomera. Musonde ssente tujjeyo Lumbuye mu kkomera. Tubuza mutwalo gumukenda zokka. Lumbuye bw'anaava mu kkomera tujja kumanya ettaka lyaffe bali byekyenkanawa balituuseewa. Kubanga bana basajja mulaba oyinza okusanga abasajja bano basindika Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bamusindika e Germany nga bagala kuyisawo bintu byabwe kubanga ne Katikkiro abafaanana. Ne Katikkiro abafaanana. Brains wa Bobby Obogambe kitegedde ekintu ky'obadde ogezaako kutuga but I don't know. Naye ng'enkya abantu be UAE mwenna
abantu be UAE mwenna buli yanda bakadde kano abantu abawangalira UAE ngowangalira Dubai owangalira Ras Al Khaimah owangalira Jumani owangalira Abu Dhabi yonna jowangalira encha esharija omwana nangambye otyo yansindikira bisija ngambye nti mugenda kusinkana abe Dubai mugenda kusinkana ku Bania Square abe Dubai mwenna mugenda kusinkana ku Bania Square simanyiwo ne bwangambye bwati kiraka mu abasinga mumanyiwo abe Dubai mwenna mugenda kusinkana oba kusinkana ku Bania Square musobole okugenda esharija ku mupiira olunako olwencha kati mugezeeko mukolo bwangu mugezeeko basaba na nyabo tuchali ku muganda waffe Fred Kajubirumbuye achali mukomera wabulayo omutwalo gumukenda zokka mwaka sondawo emitwalo mukaga mukenda emitwalo mukaga mukenda no musu bane mwebali nyomwe balire ddala mwebali ddala nze kino sikirabangako ya mala kiraba mubuzaayo basaba ne banyabo mubuzaayo mutwalo gumukenda mubuzayo mutwalo gumukenda zokka omutwalo gumukenda kati mbadde mbasaba ekintu kimu kyokka basaba ne banyabo ekintu kimu kyokka kyembasaba tusonde sente semwanga Michael esawa nnya ezokumacha muberenga mutuseewo esawa nnya ezokumacha basaba ne banyabo bajukiza abantu mwene abanda bakadde kano kastoba ngo wangalira Dubai owangalira Abu Dhabi emitwalo twakasondawo tubuzayo omutwalo gumukenda basaba ne banyabo batusaba emitwalo 710 batusaba omutwalo 710 njaba baddiramu ebintu byange njaba muntegere bulungi nnyo sente zirize nabanyonyodde ezabaloya bafe abava Uganda teziriko kuziri ezaloya wetake teziriko ku mutwalo 710 teziriko omutwalo 710 zose aloya wetake kati zino ezabaloya bafe abava Kampala nkunyingi muwada ne wameri ezo za njawulo ezo zagwa date ezo zote zina problem ezo balida bafe bazisonda da aba chapters enjawulo bazisonda da era baganda bafe ne bagenda chovola baganda bafe basobola okufuna ticket awo okusonda na buli kimu ezo basonda da omutwalo gumukenda osobola sibala muna onoziraba ne we musobodde okusonda ziri kubatwa mujukire batusaba emitwalo 710 emitwalo 710 tubuza omutwalo gumukenda gwe balemwawo waba bulayo seremeka tuba twakisondako mumeka gukibalemwawo kati omusobodde okusonda ezo naate omutwalo gumweke neoba oyina 10 lusindike neoba oyina 10 lusindike neoba oyina siringi 10 lusindike neoba oyina mutwalo gusindike nabaze zino wamanga 0788 37 39 0788 37 enamba endala eri 0755 37 enamba zino zombi ziri ku mobile money gwe noba oyina 10 lusindike kweze namba noba oyina 10 noba oyina 5 noba oyina omutwalo gumu noba oyina siringi 2 zisindike kweye namba twakasonda tubuzayo omutwalo gumu mukenda gwe tofaayo kuzibera mmeka gwe sindika busindisi kweyena tubuzayo sene ntono nnyo omutwalo gumu mukenda ziba sene ntono zibera milioni nga 7 isene ntono nnyo kuba na Uganda kyekyo Jona ina majipini gapininzi Jona wadachi kwazi wano tubuzayo omutwalo gumukenda basebona me tusonde sente nobo ina 10 ngoli Kampala nobo ina 10 nobo ina 5 nobo ina 3 nobo ina 5 lusindike tusobole okumalayo sente za muganda Fred Kajubirumbuye ave manyoga MPC kuba kambabulire bana abasajja nabo balina kyebapanga mumanyi sente zibataddemu mumanyi zebateekamu okumukwata mumanyi zebassaamu okumukwata mumanyi zebassaamu tulina okusondera ticca waffe ave mu kkomera Airtel 0755
37 39. MTN eri 0788 37 39. Njagala obajukiza abasebo ne manyabo nti ettake tulinayo baloya baffe babiri. Tunayo Nkunyingi Muwada ne lawyer ffe wa Mary yakulira akakiiko k'amateeka mu NUP. Be baloya baffe abagenzeeyo. Baloya baffe bano nabo balina okugenda nga tubataddemu kasente ng'okugula tiketi, okusasula wabanasula hotel, okusasula okulya n'okutambula. Sente ezo ez'abaloya zote ziri ku za loya w'ettake. Eza loya w'ettake gye 7,110 ezo tukyasonda. Ziri ez'abaloya baffe abaava e Uganda okusobola okwegatta ku loya oli zo tuwazisasula dda. Batiimulida baffe abamawanga ag'enjawulo bo bazisasula dda. Ndooza munfuna. Ezo zo teziriiko ku zino. Ezo zo kyaggwa ekyazo kyaggwa era tetwazirangako. Wabala njagadde bbawa mbalirira musobole ogitegeera. Otegedde ennamba eri 0788 37 39. Eyo ennamba ya MTN. Ennamba ya Airtel eri 0755 37 39. Branis webale nnyo, webalire ddala tojjanga okwo. Webale nnyo, webalire ddala. Basema ne banyamu sindika sente. N'oba oyina 10 kiba kyangu sindika 10. Kamba bulire omuntu akuyambye ngoli mbuzibu, gwayambye ngoli mbuzibu, ate yakuyambako nga nawe oli muzibu. Kwa obuzibu tambula bulyanga sente. Enkera lumbu ya ino obuzibu, enkera omuyovunze nno obuzibu, enkera gwe brand go ino obuzibu, enkera Fatuma ya buyina, enkera Jona ya buyina, kati obuzibu, enkera Nuru ya buyina, Nuru kaye, kati obuzibu butambulira everywhere. Okitegedde? Kati tuyambe lumbuye ne lumbuye najja tuyamba. Lumbu yabadatu already yabadatu tuyambira buyerere. Singa bamuntu wafadda nerumbi yabadde ayogera bitutasiza bitasiza abantu abala bangi nnyo. Mumukimanyi tuno okujjawo drone ezalizibwa abantu kya lumbu kyamuviirako. Mumukimanyi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okuvaayo gye badde bamukwese lumbu y'ensonga y'emu. Pretty obadde ki? Kati basema ne manyi manjalo bajukiza kana kalango kanjawulo era nja kaddamu. Abantu mwene abawangalira UAE, ngoli Dubai, oli Abu Dhabi, oli Ras Al Khaimah, oli Sharjah, oli Ajmani, oli zonna state za UAE. Olunaku lwenca wali omupiira soka gala eno egenda kubeerako okukuŋŋanya sente za muganda waffe Fred Kajubirumbuye. Era soka gala eno yeyo okujjukira olunaku ngenda kuzomwezi 13 omwezi ogw'omunaana lwe bali bagenda okuttirako mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Arua, era lwe batta driver we Kawuma Yasin Kawuma, era lwe lunaku People Power lwe yatandika, lwe lunaku People Power lwe yazaalibwa, ge mazaalibwa ga People Power. Kati abantu mwenna ebikujjuko bino biri all around the world. Oba Canada, oba America, oba Ghana, oba Nigeria, wonna wali People Power chapter ebikujjuko bino kyebiri. Naye ekye Dubai kigenda kubeera ku Sharjah Etihad Football Ground. Temusubwa mwenna abantu we Dubai. Abe Dubai mugenda kuŋŋaanirawo ku Bania Square. Temwerabira olunaku olwenca essaawa 4 omukulu angambye essaawa 4 abasinga mubeere nga mutuuse. Era tugenda wagenda kubeera okuŋŋaanya sente eza chapter neza muganda waffe Fred Kajubirumbuye. Tuleme muleka mukomera n'okuŋŋaanya sente z'abaana bonna abali e Luzira, abaana abali e Kitalya, abaana abali e Kigo, abaana abali makomera nga Wakiso n'amakomera amalala mangi nnyo. Temwerabira. Tugenda maaso basebe n'amanya buli leero tuli kuŋŋaanya sente za muganda waffe Fred Kajubirumbuye akyali mukomera. Tubuzaayo omutwalo gumu 9 zokka. Eya Airtel eri full kati tegenda ku ya MTN. Eya MTN eri 0788 uno Momo angambye eya Airtel eri full. Kati genda ku ya MTN eri 0788 37 mbadde njagala kamba buli bana Uganda bwe tusonda sente tuzimalayo kati tunagenda kukera ku machanga lumbu yabamutadde nga tuwe ekigula lujibuto
nego tujja kusamba tuliyambale ngule lumbuye ngavuddeyo tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya mwe lumbuye ngavuddeyo mujja kulaba Kigula Luggi oli badman aliyanga principal allalalala gwe omwana agaba data tufirwe data oyo bwatyo tufirwe data oyo mwana gwabadde atuwa buli kanaku muve mbyo kusaaga gwe tufirwe omwana abadde atuwa data buli kanaku every day every night nga tuwa data natugamba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mulwadde omusajja agenda okuvayo nga asigaddeko magumba zokka allalalala lumbuye wa kabi nnyo tubuza mutwalo gumukenda tusonde sente enamba ziri 07733737 ye namba ya MTN enamba ya Airtel eri 07553737 mumanya ganna kalawa mmere basema ne banyabo tusasule sente wabalo mutwalo gumukenda tujjeyo mukama waffe Fred Kajubi abasajja bamusalako Bukino kitegera kamba bode basema banyabo obadde mala baka video akatambula obadde ali ka video akatambula nga ono omusajja ono owobolevu obulimu envi obwange bulimu envi nesinyi nnyo kanasize gwe bayita Isma Olexas ka video yako yakakola nga oninga nga government ya buje bawagire ya Yoweri Kaguta mu 70 buhabulwa bwegenda okutta abantu yete bamukwata era yayogera they have guns era yenagamba nti baba bayita ba NRM yete bamukwata kyokka omwana waffe abadde ayogera amazima nga oyinza n'okusanga byeyogera byawonya akakasajja kyokka gwe baagala okukwata. What kind of nonsense is this? Zino onyanya abantu babifaanagana bwe bati oba bategeera batya ne onyanya abantu babifaanagana bwe batyo abantu bategeera batya abantu bwe batyo tusonde sente tudde ku Kigula Luggi Fred Kajubi yatuwe data bafe bebanamanya omusaaga n'okusaaga kanywe mukulu ekyo Ticha Lumbuye Sala Beki yangambi akoza Sala Beki oliruddawa bogere Sala Beki bogere oliruddawa bweto na ugenda kuchuma basindikira sente osindike sente bane musindike sente namba bwabato toli ku Airtel toli ku MTN genda omukyala sindika mobile money omugambe sindika sente ku namba zino genda webasindikira mobile money ne sente cash ozimuwe omugambe mama nine namba yange wano eri 0788 37 endala eri 0755 37 osindikeko sente basema ne banyabo tukyasoloza sente za Lumbuye kyekikulu ekindese okubajjukiza abantu mwena abe UAE kana kalango bangambye nkayisebera nga nkyakayisaawo abantu be UAE enkya lwe lunaku olw'okujjukira olunaku NUP yatandika ne people power yatandikira Arua ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omunaana lwe lunaku olw'enkya kati basema ne banyaba abantu abawangalira UAE owangalira Dubai owangalira Sharjah owangalira Abu Dhabi owangalira Ras Al Khaimah wonna owangalira olunaku lw'enkya wagenda kubeerayo soka gala enegenda kubeerako ebintu bingi nnyo okunganya sente za muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye okuva mu komera ez'okunganyako sente ez'okujja abaana mu makomera abaana baffe bonna bali makomera e Kampala abavundira ekitalya abavundira ekigo abavundira makomera ag'enjawulo Luzira n'amakomera ag'enjawulo n'ekirala okumanyagana bagenda kumanyagana nti ono yegundi ono mukama wange gundi ono bwe bityo otegedde kati bigenda kubeera olunaku lwanca bigenda kubeera Sharjah ku kisaawe kye bayita Etihad football ground temwerabira basebo ne banyabo temwerabira abe Dubai bangambye abe Dubai mbagambe mugenda kuŋŋaanira
ku Banias omugendo kunganira then muvaawo mulyoke mugende ku mupiira Sharjah. So temwerabira basabye abanyabo olunaku lw'enkya kigenda kubeera kigweso Dubai awo mu kisaawe kye bayita Sharjah Etihad